eyo nno bwe tuvaayo era tugenda mu nsonga za byabufuzi n'okuvuganya mu kalulu kano ak'omwaka 2021 bwe bituuse eyo mu bitundu eby'eggoma mu disitulikiti y'e Mukono abawagizi ekibiina ekya National Resistance Movement awamu n'abantu baabwe abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo kabuze kata bambalagana obukanzu n'ababadde babasoomooza bibadde bikyali bwe bityo bwe bituuse mu munisipali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso wamaggwe ne gujabagira kubanga waliwo eyeesimbyewo akubiddwa mizibu abawagizi b'abalala era bino w'obiwulirira mwattu ng'ataawa. Aba NRM Mukono ababadde mu lukuŋŋaana olunoonya akalulu k'obwa meeya n'obubaka mu palamenti mu Mukono municipality batabukidde abatabawagira ne babakuba. Bino bibadde Sonde mu Goma division nga babadde bawerekera ku beesimbyewo okuli Hajaruna Semakula ayagala ekya ssentebe wa disitulikiti, Abbas Sozi ayagala obubaka mu Mukono municipality ne Deize Sonko ayagala ekya meeya n'abalala. Bano balwanaganye n'ababadde babasoomooza nga bagamba nti gavumenti tetiisibwatiisibwa. Abeesimbyewo basuubiza okuleeta enkyukakyuka mu kibuga Mukono ne disitulikiti yonna. Abanoonya akalulu bagasse bibiri bano enkuŋŋaana bazikubye kyere nga poliisi tebakutteeko era abamu basinzidde mu madirisa g'emmotoka ne baleekaanira waggulu. Ni mwana wamwe muzaale wawano mulekerawo okukomboza mulekerawo okunawuza bannaseeta tulina disitulikiti yaffe tetwetaaga okutwala mu maaso. Olwaleero bukyanga tufuna municipality naffe tusinga okuba n'enguudo embi tusinga okubeera n'obutale obukyafu. Mbasaba busabi era namwe mukimanyi nti mu disitulikiti y'e Mukono wakyali abantu abakyagenda ku nzizi ng'enzizi ezo zinyweraku n'ente, naye Hajaruna Semakula bwenzija ngenda kulaba nga disitulikiti yonna eyawamu ebuna amazzi amayonjo. Ate yo mu Nansana municipality omu ku beesimbyewo yalumbiddwa n'akubibwa abawagizi baabo baavuganya nabo. Andrew Kaweesi ye yakubiddwa nga kati bamwongeddeyo mu ddwaliro eddene okufuna obujjanjabi nga abawagizi be baliko bye boogedde ku mbeera eno. Nze kyembadde nsaba mu kino bonna kale abeesimbyewo akalulu bakanoonye mu bwenkanya baleme kulowooza kuttiŋŋana. Bakubye Kaweesa nga candidate bakubye bakandidate bonna mu ggwanga so si Kaweesa yekka, kitegeeza nti bava Kaweesa olwaleero waliwo gwe bagenda okuba omulala. Omuwagi aliyo omusajja abadde akumye Kaweesa yabadde atambuza bigere n'asindika abantu kama ku myaga bonna ne bamuyiikako ne bamukuba nga ffe tuyimiridde mu jaamu ne bamukuba. Kati ge bagenze kulaba nga emmotoka yeyaffe eriko bbaana ya Kaweesa n'atandika gukwata bwati mu mmotoka n'aweereza baki abantu batesi bategeera bawagizi be baki ne batandika kutukuba mu mayinja. Balumiriza abawagizi ba Wakayima Musoke era ono twogeddeko naye n'ategeeza nti Kaweesi yabadde abagoberera gye babadde balaga nga talina kubaayo. Tulina program gye baatuwa roadmap gye baatuwa Electoral Commission and everybody was involved in making this program. Buli muntu yalina okuba nga waali okola programu eno. Bo tebakyatambula ku programu yaabwe bafollowinga Wakayima gy'avudde oba gyali bamumanyiire. So twakola ekintu ekyo twewala nti singa omu abeera mu kifo omulala atabeeramu kubanga kati tuli mu kunoonya akalulu tumanya abawagizi baffe obaffe abeesimbyewo ngeri gye tuyinza kukola ki projektingamu mu mbeera emu. So kati bino byabadde ebyokulwanagana Nansana bivumirira ate njagala kulabula abo bonna abeesimbyewo nti ng'akakiiko k'ebyokulonda tulina obusobozi. Ekisooka oyo wenna
atagoberera amateeka ag'okunoonya akalulu kumudde mu luleekaano bya Erkiyiga ne Wandulu Bone Solot TV.